omuntu bw'akola obulungi asiimibwa ate bwe kituuka kubanga osiimiddwa omuntu gw'okola naye ekintu kyekimu awo munnange kabeera kansuso kaba kasuseemu. Mujjukire nti nabalaga vidiyo emabegaawo nga pasita Jeje avuddeyo okubanga yeebaza pasita Vicky olw'ebirungi byakoze, olw'ebirungi byakoledde ekkanisa, olw'ebirungi byakoledde abantu. So n'olunaku olwaleero bw'atyo pasita Kamya Emmanuel naye avuddeyo okubanga yeebaza pasita Victoria Kintu Kirabu era emirimu gye gimu n'agamba nti kibeete kisangikasangika ku social media kuno. Omanyi ku social media ebeera n'olugambo wabula teyeekangangako takirabanga nako nga pasita Vicky waliwo amwogeddeko ekibi ku social media oba TikTok oba biki oba Facebook oba biki tekibeerangawo kuye takirabangako era n'agambye ddala nti ekyo ekintu kyanjawulo tekisangikasangika. Kankuwe pasita Kamya olabe engeri gye yeebazizaamu nate pasita Vicky wamu n'okumusiima mu lujjudde lw'abangi. Kambakuwe naawe obeere nga obeerabirako. Olwaleero luno taata waffe okubanga ali mu nyumba. Today for our father to be in the house. Kutamale kadde konna njagala oyimirira okuba engalo okuba akaluulu okole kyonna ky'osobola. Therefore, without wasting any time, rise up on your feet and glorify God. Tukwaniriza nnyo. Daddy, we welcome you indeed. Tuli basanyufu nnyo kulabako. We are so excited to see you. Badde oludde okujja otulabako nga tuli wano tuwankawanka. You are taking a long time to see us and we are looking forward. Ne tusanyusa okulaba. But we are so happy to see you. Amina. Amen. Sirowooza nti musumba Victoria. I don't think that our pastor here, Victoria, nali muwuliddeko. I've ever heard. Olwalinaku zino waliwo obuzibu. Today there is something. Ng'ogyeko TikTok obubasalamu obulungi waliwo n'obubi bwe basala. There are those good TikTok messages they produce. Ne bakuteekako ekigambo. And they say a word. Naye neebaza Mukama. But I thank God. Mu nsi eno enoonya ensobi. In this world that looks out for mistakes. Tetulina bwe twali tumulabye. We've not seen Pastor Vicky anywhere. Kiriko gye kiva. There is somewhere where this comes from. Kati bwe nalaba embeera eyo fuluma 225 nga bagenda 226 omukisa gwa 226 gubeere mukisa tekubaako kintu kyonna kyegatako bwe ziba nzigi tewabaako ate wezeggala bwe gaba amagenda tewabaawo ate amagenda wegekiikirwamu naye omukisa gubeere mukisa essanyu libeere essanyu. Laba bamussebo taata bagenze mu bufumbo essanyu nerikoma ku reception awaddako nga ssebo maziga abaana tubazadde ne bafuuka ate ensonyi nga bali mu njaga bali mu tamiiro. Ssebo tusaba otukwatira ekisa otusumulule otufuukire omukisa era otufuukire amagenda mu linnya lya Yesu omutukuvu kabaka nsabye amiina. Mukama abawe nnyo omukisa. Nsaba ekiro nkyebaliza Katonda era nebaza Katonda lwa musumba waffe Musumba Tom. I thank God for our pastor Tom Ogera, olw'omulimu omulungi for the wonderful job and work gwe yamukozesa that God used him unto us, n'atusomesa and he taught us okubeera abeegendereza to be very ate careful, n'ab'empisa mu buweereza. but also people with character in ministry. Mukama waffe yeesibazibwe. Praise. Mukama yeebazibwe nnyo. Ndi wano okwebaza Katonda ankoze bulungi. Neebaza nnyo Mukama okusookera ddala ku lw'obuweereza Katonda bwansobozeseza okubanga muweereza ne mmalako omwaka. Ntera okubeera wano buli mwaka nga neebaza Katonda ku lw'obuweereza. Mukama ampadde ekisa. Wakati mu mbeera nga si nnyangu, nze obuweereza bwange ntambula nnyo ekiro ate nga mbeera wala. Naye
Mukama ankuuma nammazaako omwaka nga sifunye buzibu bwonna, ate neebaza nnyo Katonda olw'emitima gy'abantu gyakutteko nga mpeereza. Nga ndabira ddala kisa kye kyokka kyekinsobozeseza okuba nga nnyimirira. Neebaza nnyo Mukama ne ku lw'amaka gange. Katonda ankoze bulungi, maze omwaka mulamba nga kye bayita obupangisa sikimanyi. Bengulumiza nnyo Mukama kubanga namala ebbanga ppane nga nkooye kye bayita obupangisa, nenkikoowa era nenkikoowa. Naye lwali olwo Katonda nansaasira, omwaka kati mulamba nga simanyi landiroodi. Ekitiibwa n'ettendo njagala okubiddiza Katonda, ne neebaza Mukama akoze ebintu bingi, amponyeza endwadde, amponyeza atakisi nnyingi, ate era ne neebaza Katonda okutuwa abasumba abalungi. Nti wakati mu ntalo ennyingi ennyo, bannange owulira ebigambo bye boogera ne bikomyawo obulamu n'oyimirira ate n'owangula. Dadi ne mami mwebale tusomba, Mukama abawe nnyo omukisa. Mukama yeebazibwe. Nange nzize okulabika mu maaso ga Katonda nga neebaza Mukama nga neebaza Mukama olw'ezzadde lye yampa. Maze mu bufumbo emyaka 18. Mukama ampeereddemu abaana 8. Ennaku ziri ezaayita ennaku 40 Mukama yansaba mwebaze olw'abaana, nenzija nenkikola. Naye bwe naddayo naŋŋamba kye wakoze si kye nabadde njagala, tewatuusizza kye nabadde nkusabye. Neŋŋamba Mukama ennaku zino 40 nga ziggwako, nja kukomawo ntuuse ekirala kyonneetaaza. Naye neebaza Katonda, ekisookera ddala mu famire yaffe tosobola kutuula mu maka wa musajja omu n'ozaala abaana bonna mu musajja omu. Ekirala abaana bazaalibwa naye abaana ne batagasa. Ndabye ba anti bange bangi nga bafudde naye nga abaana baabwe tebagasizza. Nensaba Mukama nga mpaayo abaana bange basobole okugasa. Era abamu mu famire tebazaala, abaana babazaala ne bafa. Naye Mukama yaŋŋamba ekigambo, naŋŋamba bw'onampeereza nange nja kukuumira abaana bo babeere balamu. Omwezi guno oguwedde omwana wange Moses nali nsimbula nga tuva ewaka tugenda naye nenoonya omwana, ne baŋŋamba ali eri emabega yagenze. Tugenda okugira ng'omwana ali mu mipiira gya mmotoka, mwana muto mwaka gumu n'emyezi 5 nga yegenze nga yeekwese wansi w'emipiira gy'emmotoka. Kati tuba tusimbula bwe tuti, anko ow'ewaka n'agamba musimbula naye omwana wuuyo. Katonda mulungi, Katonda wa muwendo, Katonda wa kisa. Bw'atyo Mukama n'amponya amaziga, era nzikiriza Mukama siritunula mu ntaana z'abaana. Neebaza Mukama olwa dadi olw'okutuyigiriza. Dadi yansomesa wiiki nnamba nga nsomesa bye nnina okukola mu bufumbo.
twatuulanga wali nagamba nakamatte leeta ekitabo nendeeta ekitabo buli lunaku yammalako wiiki namba naŋŋamba byesitakuwadde bw'olaba nga ndi katuuti nga nsomesa kwata notisi ezo oziteeke mu kitabo. Daddi neebaza Mukama ti ebigambo bye wansomesa Mukama atuwadde obusobozi ne tubitambuliramu era Mukama akumpeera ennyo omukisa ogw'amaanyi. Daddi ku lw'abaana tusabayo abaana abalala babiri ndo